singa bafuna nabo batwalayo eri Kitonsaka gye Charles w'Ekireka Kamuli esembyayo 350 tukubya akalulu koyinza okugamba nti ke kasoose akakuŋŋaanya abantu bonna okuva mu ggwanga lyonna nga bayita mu lupapula lwa Bukedde mu nkola yaffe eya Gabula Ssekukkulu. Tugabye eri abawanguzi 10 ate we 11 nabyanga yawangudde ekirabo Ssemalabo ekya TV enzijuvu eriko ekisowaani ate ng'erina ne solar panel kitegeeza nti tojja kunoonya amasannyalaze oba gagenze ebintu bikwatako ejja kubeerako obudde bwonna. Abawanguzi abalala bawangudde ettulya Ssekkulu eryo libeera ddene ddala kubanga libeeramu enkoko ennene obulungi okuva mu kampuni ya Uganda ate n'ebintu ebirala sukaali butto byonna nga bigwomanyi ebikola ekijjulo makeke bibeera mu ttweryo. Kati n'olwekyo nkusaba gwe munnaffe ate ne bakutwegattako ku lupapula lwa Bukedde mu Gwokubiri buli lunaku mubeeramu akakonge ku Gwokubiri kojjuza omulokajjuza kawe omuntu waffe n'atunda amawulire ojja kuba oyingidde olwokaano luno. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.